Basewo ne banyabo zino ze kala zaffe ez'ekibiina. Kala esooka kala myufu, kala ey'okubiri kala nzirugavu, kala ey'okusatu kala ya zaabu oba giyite gold mu mutendera ogwo. Emyufu, enzirugavu ne gold ze kala zaffe. Logo yaffe yenje gyebambadde ku nkofiira ngene enkofiira zaffe bwemuzirabu tulwamu basebo ne banyabo. Eno ye logo yaffe nga bwe mugiraba, ekikonde ekyo ekiri mu maapu ya Uganda nga kuliko n'ebigambo ebyo ebikwata slogan yaffe, people power, our power, people power. Basebo ne banyabo ntwala omukisa guno bategeeza ekibiina kyaffe ekya People Power Front kyamaze okuwandiisibwa era ne kiweebwa ebbaluwa akakiiko k'ebyokulonda nga ke kakiiko akalambika ebibiina by'obufuzi mu Uganda. Ebigendererwa byaffe bye biruwa. Basebo ne banyabo Bannayuganda, ekibiina kyaffe ekya People Power Front kye tubasoosoteredde olwaleero kisoosowaza ensonga zino wammanga. Ensonga esooka, emirembe n'obutebenkevu mu ggwanga. Emirembe n'obutebenkevu mu ggwanga, peace and security in Uganda. Omulamu ogwokubiri, obwegassi, obumu n'obwegassi. Omulamwa ogwokusatu, enkulaakulana ey'omuntu ssekinoomu n'eggwanga okutwaliza wamu, economic development. Bye bigendererwa byaffe nga n'ekisembayo kwe kusoosowaza oba okutumbula obukulembeze obwesigamiziddwa ku musingi gwa demokrasiya. Bwe mutunuulira ensonga zino ng'emisingi gyaffe egyesigamiziddwako, kyerambika bulungi nti waliwo obuzibu bunene nnyo mu ggwanga lino ku nsonga zino. Ebibiina ebyobufuzi ebisinga ebiri mu Uganda byesigamizibwa nnyo ku nkola y'okwawulayawula mu bantu, division, nga beesigamye ku nsonga ez'enjawulo n'okusingira ddala mu mawanga. Ono weeri, ono weegindi, ono weegindi, ono weegindi. Amawanga gaffe ag'enjawulo, omusogo, omunyankole, omuganda, omukyoli. Ebibiina ebisinga wano gwe mulamwa gwe bitambulirako. Naddala nga kisingira ddala nti atandise ekibiina bw'aba Omuganda, line up yonna n'abakulembeze n'abantu balikuluti nga b'Abaganda. Bwe muwulira nti waliwo omukyoli atandise ekibiina oba kyakulembera, abakulembeze bonna bamwetoolodde ne bamemba balikulutinga bakyoli. Bwe muwulira nti waliwo omunyankole atandise ekibiina, abakulembeze bonna balina mu kibiina n'abantu bakunga banyankole. So, nga tewali kibiina ekigatta Uganda yonna ng'awamu oba ekisoosowaza Uganda, putting Uganda first. Gwe mulamu ogwo gwatuleetedde okutandika ekibiina kino eky'ebyobufuzi ekya People Power Front okugatta bannayuganda bonna, kuba okwawulayawula mu bannayuganda nga kiviiridde ku bannabyabufuzi kisukkiridde. Basebo ne banyabo, tulina programs eziddako kuba kyemanyi mwebuuza nti ekibiina mu kisoososodde naye
what next oba kyekiddako. Atwala omukisa guno bategeeza bannayuganda nti ekibiina kino kyemwesunze kuba nkimanyi bangi mumwe mukyesunze okiyingira oba n'okutegeera ebisingawo ku kibiina kino. Tugenda kukola enkuŋŋaana ezipromoting ekibiina kino mu Uganda yonna okutandikira n'embagirawo. Tugenda ekibiina kitambuza Uganda yonna tukisoosowaze tukirage bannayuganda bonna bakimanye bamanye emiramwa gyaffe bamanye ebigendererwa byaffe era tubakunge okutweyungako. Bwe tunaamaliriza puroguramu eyo gye tuyise regional promotional launches ng'eyo nayo puroguramu tujja gibawa tubalambike bulungi engeri gye tugenda okutambulamu lunaku lwe tunaabeera luddawa. Bwe tuva mu puroguramu eyo tugenda kudda mu tabamiruka. Tugenda kukola tabamiruka ow'ekibiina oba kiyite delegates conference nga mu tabamiruka oyo mwe tugenda okulondera abakulembeze ab'enjawulo ku bukiiko obufuzi obw'ekibiina okuli akakiiko ka National Executive Council, okuli akakiiko ka Central Executive Committee, okuli n'obukiiko obulala obukulembere obunaafuga ekibiina, the Management Committee, the Committee of Elders and Advisors. Obukiiko bwonna bujja kutondebwawo era ne bamemba baabo okulondebwa ku tabamiruka oyo. Program gye tugenda okufulumya tubalage bannayuganda tabamiruka agenda kubeera oti. Tulina program endala eya okunga n'okuwandiisa bammemba. Tukimanyi bulungi nti bammemba bangi ebyobufuzi byabatamera mwabivaako mwe bannayuganda. Nga yensonga lwaki ne bwe tugenda mu kulonda olaba nti abantu abavaayo okwenyigira mu kalulu n'abavaayo okulonda bantu batono nnyo. Nti Uganda bwe tuba tuli obukadde 47 wano bw'ojjukira bulungi ebyokufuzi bya wano n'obululu obuze bukubibwa soza nti waliwo obululu obwakubidde obusuuka miliyoni 10. N'olwekyo oba weebuuza nti oba tuli miliyoni 47 lwaki abantu 10 be balonze abantu miliyoni 3 kale tugambe nti 7 baana baluwa abantu baako ebyofuzi bya Uganda ebirimu obusosoze ebirimu amawanga ebirimu obufuusi ebirimu okulya enguzi ebirimu ebikono mwana wani yabeera mu kifo. Ezo z'ensonga zetujjeeyo era mwe bannayuganda mwenna abali eyo nga temussa mu bibiina bye mulimu munyigirizibwa omukisa guze. People Power Front kibiina ekigenda okuwa buli munnayuganda omukisa okukyegazanyizaamu era okwenyigira mu byobufuzi buterevu okwesimbawo ku kifo kyonna kyagala okwesimbawo nga twali akuba ku mukono ate nga twali kugibwako mu kitimbi gwa nsimbi. Kuba mukimanyi bulungi ebibiina ebyobufuzi ebisinga wano bw'ogenda okuva eno ogamba kyagala kwesimbawo sente buwanana. Nina bemmanyi eno gye mbagambye gye nabadde oba miliyoni 5 okwesimba ku bamemba wa Parliament. Nina abalala bemmanyi bempulira nti bo miliyoni 2 atalina miliyoni 2 tebakuwa kadi ya kibiina. Mu People Power Front tujja kuwa kadi nga tusasudde wadde omunyo gw'ennusu. Tuli wamu basebo ne banyabo? So twagala kubanga era ye program egenda